Nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri ku mboozi ya Hightower gye nabadde mbanyumiza. Ono y'omu ku bakuumi ba Robert Kyagulanyi Center mu be mutamanyi nnyo Hightower amuvuuka omuwanvu. Tunuulira vidiyo eno. Omulaba akebwe kabwatukira. Kkiriza obagana ebiseera ebisinga obungi batagetinga omukulu. Naye ate abamubeera okumpi ne balugenda. Yasini Kawuma yalugenda yali mu mmotoka. Obwakubwa amasasi bali bamanyi omukulu yali atudde Kyagulanyi Center mu Yasini Kawuma n'aziikibwa. Bangi abazze bafa Frank Senteza bangi. Kati ku mulundi gana akebe kakanyugiddwa okumpi we babadde mu bitundu by'ekirabulindo era Bobi Wine ne kakwata ye mwennyini ku luno. Hightower y'omuvubuka omwanvu ono gw'olaba ayongedde okunyweza Kyagulanyi. Yalabye akakebe nga kakagwawo n'amugamba vayo basuddewo akakebe vayo. Naye Kyagulanyi okujjayo ekigere ekyavuddeyo leeti. Akakebe ne kakuba ne kalyoka kamulumya. Kyagulanyi bigambo byagamba ayabadde ayambadde engatte yabadde yeddiba eggumu. So kakubye okuva wansi ne kakamulumya wano waggulugulu wano nga ku ntumbwe awe wato. N'olulala bwasamusa Papa John obeera nga bamugendagendako. Naye nabagambye kimu kyokka kye tuyinza okubeera nga ate tukola okuba nga tuyamba ku Hightower. Hightower yakwatibwako emabegako, Hightower n'asibwa, yatulugunyizibwa, yanyigibwa obusajja bwe like obusajja nga bamugayudde bwe bati ne bamunyiga. Obulumi bwali bw'amaanyi. Abadde bagaberera ebintu bya NUP ne stories ziri mawulire. Ebintu bino kirabika mu bimanyi yali abinyumya. Leero nfunye chance. Nanyumyako oko ne Hightower mu mboozi eyakafubo. Oluvannyuma lw'okukola emboozi eyasoose. Kubanza Hightower nakoma okumulaba emyaka giringa ng'oba 3 emabega twalinga ne yeekolera sometime back. Naye Hightower bemu ku bakuumi ababali okumpi abayowo mubiri mulugwala from Arua tatitiira okitegeera ayuwawo omubiri eri Kyagulanyi ngabo laba mbifaananyi bw'atabeera mu maaso ga mmotoka abeera ku mukono Kyagulanyi wabeera wennyini oba ku mukono gwa driver oba okuddukira emabega w'emmotoka okulaba nti omukulu afuna obukuumi. Dero nyumizaako ko ne Hightower ntidde nnyo neewuunyiza era bulijjo mmanyi abaana b'NUP bana baddukira ku mmotoka aba Edi Mutwe bakingizale baani abo bafuna omusaalo omuyitirivu that's why bayiwa omubiri ogufanaganako nga guno n'okuwayo obulamu bwabwe. Naye ntidde nnyo kulaba nga abaana bano tebafuna wadde olwataano bakola solidarity bawayo bonga abantu olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo era nga bagamba amaanyi ge balina basalawo bagaweeyo bafuutu soja bano okulaba nti wabaawo ekitu ekikyuka. Ntidde nnyo ne Hightower bayita mu bingi mwe mutamanyi oba kitegeera abakuumi mbadde mumanyiko bati ntini Edi Mutwe akireo ne mbadde temumanyi nnyo naye akireo bwe yakwatibwa ne mwongera okuba nga mumumanya oba mukitegedde n'abalala we bali awo kumpi olugayo mulago enkyanoonye erinnya lye alina ekirevu bweti kinene ate nnyo beera ne peeni n'ekitabo ky'omukulu oyo nkyanoonya amannya ge mulabe naye okumala ebbanga ng'abeera n'omukulu awo kumpi. Naye Hightower omulimu gwe gwakola nabagambe gwe tuba tumusapootingiramu. Hightower ayokya byuma enzigi amadinisa zino ezeewuuba geeti nga wala abantu abawakya holding yaŋŋambye ekkolero lye we bakolera weyeeyiiza oba yaŋŋambye nansana sijjukira bulungi nnyo naye nnyagala olunaku olwaleero ate mbeere nga ŋŋenda mu maaso n'okubasomera ennamba ya Hightower ey'omulimu gwe mumuwe emirimu okuwa abafuutu soja emirimu buli mukyakola yengeri yokka bannayuganda gye muyinza okuba nga ate tubayambako teeka oba mubayambako oteeka ekigulira magala mu nsawo kigulira magala eddiba okuteeka akasente mu nsawo yaabwe. Hightower holding byonna kwokya byuma kwokya bagala madinisa ng'ozimba ennyumba ababaka ba NUP muli bangi musobola owa Hightower emirimu n'abawagizi muli bangi musobola owa Hightower emirimu bameeya muli yeyo bangi muzimba ebitebe by'eggombola n'ebirala muwe Hightower emirimu muwe bano abavubuka ba Edi Mutwe asalambiiri emirimu muba supporting mu bizinensi zaabwe nate ntidde okwogera bizinensi z'abantu nawe nyumizaako nabo bagambye Sonko tokyalina kyakuzza bulomu gye tukolera abaatwetoolodde ddala buli kimu bakimanyi nate ne bagamba n'abamu ku basirikale abatutulugunya batuma batume bambi tebaagala tutulugunya abo tunyumyako oko nabo nammwe abasirikale bafuutu soja mubawe emirimu ensonga muzimanyi. Court me well temunkootinga bubi nze ndi ku ky'abafuutu soja abayowa omulimu tebalina sente gye basasulwa bakikolanga bo era ababakwata nga babatulugunya nti bannange mwogere baba sente beka so on bano tebafuna wadde olwataano muba supporting mbawe emirimu. Enamba ya Hightower yeeno eri ku mulimu gwe ngoyagala kola order okocheza enzigi asolo deliveringa every 0757 46 82 23 njikuddiramu mu luzungu 0757 46 82 23 Hightower
mumuwe emirimu abocheze ebyuma nzigi madinisa byonna akola ne delivery okitegedde bulungi nnyo. Waliwo abagambye Sonko singotaddewe namba ye eya MT eya mobile money n'amanya mweri bamuyita Onjima Geoffrey gemanyage nani badde sibyogera kuba teyeerabisa nnyo n'abamu naye bangambye n'otulabisa n'otatulabisa abasajja abatumanyi everything buli kimu kyonna bakikola mubawe emirimu bakole balabirye family zaabwe namwe babakolere bye mwagala. You never know, one day one time Katonda yakyusa obukulembeze dulicha. Enamba eri 075M eya mobile money Onjima Geoffrey 075M 53 enamba ya Hightower oyo Kanyamogola aba eyakutte Bobi Wine nga bamukubi akakebe kuluno kakutte mukulu yenyiri bujjo baddenga bukwata abalala kitegeeza bangi abaana abalumizibwa era bangi abakubibwa nga bakyalina ku police bangi Bobi yanga temukyabala abali makomera akiro kivumbi ali mukomera machete bali mukomera bangi kati enamba eya mobile money ya Onjima Geoffrey gemanya gerimu eri 075M 53 njikudiramu mu luzungu 0751 53 8150 Onjima Geoffrey ababadde basabe namba ya mobile money tubawe emirimba futu soja bakola si byangu abamu tetubisobola nze Sonko Muhammad assalamu alaikum.